بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي asanidde okutereezebwanga n'okwebazibwanga ebbanga lyonna Allah jalla jalaaluhu byakyatuwadde bingi Allah so nga ate ne bwasalawo Allah akome ku bino tetuyinza mubuuza nti ate lwaki Allah kino bangi tulaba kwegamba oluusi bino byokka Allah byatannatuwa muntu addeeyo ng'omutima gumuluma yeebuza naye bannange oba omuntu alizimbako ddi ne yeerabira amaaso Allah subhana ge yamuwa nti n'abaziba ate nga bangi sabange tusiime n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde kyova olaba omubaka sallallahu alayhi wasallam yalamira Abu Hurayra radiyallahu anhu namugamba nti wardi bima qasama Allahu lak kigambo kino yakiramira Abu Hurayra radiyallahu anhu kantwale nange omukisa guno nkikulamire wardi bima qasama Allahu lak abange siima n'ekyo kyonna Allah subhana kyakuwadde oli mumpi wardi bima qasama Allahu lak siima n'ekyo Allah kyakuwadde oli muddugavu wardi bima qasama Allahu lak siima n'ekyo Allah kyakuwadde okyali mupangisa wardi bima qasama Allahu lak siima n'ekyo Allah subhana kyakuwadde ekyewunyisa mu byonna mu byenjawulo oba n'obugezi bw'owekitiibwa Allah buli omu alina kye yamuwa ate nga kyengera ffenna mu bigezo Allah subhana byagezesa nabyo abaddu be bwavu naye mbalayira Allah n'omwavu naye aliko ebyengera bingi Allah byamuwa byatawa ate mugagga Allah andaba wenna ayinza okoza nti seeka okugamba okwo nkulabanga engeri ey'okuddaala wallahi nedda kankwe kino sanga omugagga ng'okulya emmere amala kumira mpeke ezimuwa appetite simanyi oba naawe ezoomira just akawo kokka nga appetite alhamdulillah yatitimusa dda ekolanga kasooli ngagga agenda mu woteeri talyasimanga byawoze ebyasuzewo tabyetaaga za Ibrahimu atalina ssente seetaaga ebyo oba byawoze oba tebyawoze yeyawukana Allah subhana osanga n'omulala nga mpumbawumba ensonga eno bayinza n'omugamba nti owaayi tulina wano ebyenda naye byasuzeewo alhamdulillah sina mutawaana tulina wano amata naye gabulamu katono gafe shekhi kasita tegannafa kugamba ng'omulaba ekyo nakyo kyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde abooluganda mu ddakiika zino entono ddala njagala twejjukanya ku kigambo buli mwalimu yenna ayimirira maaso gammwe kyatandikirako kwegamba olw'okuba nti abantu baseeka n'abatali bakiddiŋŋana nnyo twatuuka n'okulowooza ndowooza tekiina valiyu yonna kigambo ki takuwa Allah kutya Allah subhanahu wa ta'ala mulimu nno akiwulidde essimu n'agijja nakola nze mbadde manyi nti bazze n'ebipya era siina bipya naye insha Allah gye binaggwera mujja kuba mutegedde bulungi abalala tukiwulira mu mataali okutya Allah yoli nga gyakimanyidde atyo abange ekigambo kino kigazi
olw'obugazi bwakyo nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallama abali mu hijjatul widaa'i oba wadaa'i hadithi ya Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu. Irbad yatugamba nti wa'adana sallallahu alayhi wasallam maw'idatan, olunaku lumu mukama waffe sallallahu alayhi wasallama yatubuulirira olubuulirira. Bali mu Arafa yali juma. Irbad ibn Sariya atugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatubuulirira olubuulirira sinziggu okumanga lwali si lwa bulijjo. Wajilat minha alqulub, emitima gyaffe gyafuna okutya ne tweraliikirira. Wadharafat minha aluyun, amaaso gaffe ne gatandika okuttulukuka amaziga. Qulna ya rasulallah, basahabati abayitirizako nga balaba mukama waffe sallallahu alayhi wasallam ali mu kaaba ne bamugamba ya rasulallah, owange gwombaka kaannaka maw'idhatun muwaddi'a, embuulira gy'otubuliddemu nga si ya bulijjo, olinga asibula edduniya. Tukusaba awsina, tubuulireyo ekigambo. Qaala usikum bitaqwallah. Omubaka alayhi salam yabagamba kimu nti abange ngenda edduniya ngenda kujabulira, naye mbalamira wendi siriiwo myaka emeka. Alaykum bitaqwallah, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo byali bingi omubaka sallallahu alayhi wasallama bye yandikozesezza mu nsonga eyo, oba yanditulamidde ebirala, yanditulamidde emaali, yanditulamidde ebintu ebyenjawulo, naye bwe yatunuulira mu byonna yagenda okulaba nga kigambo kutya Allah subhana umma ye bweneekyekwatako egenda kubeera mpanguzi. Kigambo ekyabange kigazi, tukuze tukiwulira okutya Allah. Musiraamu tya Mungu, oli kasita kubba musiraamu tya Mungu, kugamba olinga twakitwala mu ngeri yakukizannyisa. Baulama abamanyi beddiini eno ekigambo ekyo bakyogerako ebigambo biyitirivu nnyo, naye nze ekigambo ekyankolera ennyo nempulira nga kinkutteko nnyo, nempulira nga kijjeeyo amakulu gennyini ag'ekigambo kutya Allah, yali mukadde waffe muto wa nabbi sallallahu alayhi wasallam, Aliyu ibn Abi Talibi radiyallahu anhu. Bambuza ku kigambo kutya Allah subhanahu, yakifundiza mu ngeri zalinnya zenjagala nange insha Allah mu ddakiika zino nzifunze ndabe nga ate oli awo tuzejjukanyako. Yabagamba ekisookera ddala ekigambo ekiyitibwa kutya Allah, ekisookera ddala alkhawfu min aljalil, abange muli owekitibwa Allah okumutya, okumweraliikirira Allah tabaraka wa ta'ala. Ekigambo kino alkhawfu min aljalil kugamba omuntu okufuna okutya nga bw'onoowulira nti gundi mpulira mutya, gundi mpulira mweraliikirira. Ekyokulabirako omukulembeze w'eggwanga singa ayisa ekiragiro kyonna kugamba buli omu atya. Oyo musajja yagenze n'ayogera juzi omukulembeze. Kati omuntu nga anaafuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala oba ekigambo takwa, ayina kusooka awalan n'ategera Allah yaani. Abange omuntu buli wategera Allah yaani kigenda kumuwa okutya ono yennyini gwe tumugamba okutya Allah. Songa lwaki abantu tukankana mukulembeze nga alina kyayogedde nti owaayo omusajja alina amakomera genda mpola. Kati olw'okuba abantu Allah subhana tetumumanyi newesanga nga tetwefiirayo. Allahu akbar, yagamba Allah nti alladhi yaraka hina taqum, abange oyo Allah gwe twogerako buli w'olinnye ekigere aba yakulengedde dda Allah. Ya'lamu kha'inatul a'yun, Allah amanyi eriiso ekumpanya. Omusiraamu ayinza okudda n'asaala mu masjidi n'alaba engatto y'omusiraamu emusanyudde naga nti Allah Mungu n'ampa chance
Mungu nampa ene chance yonna ngenda gikozesa akasa akabbi akamanyi Allah akaso akobwenzi abaya kutegedde Allah gye tugendera mu paaka eyo Islam yebuzabuza omukyala amuli maaso ali mabega ye yefuula atayanguwa abange Allah abaya kutegedde dda subhana amanyi Allah ebitwekweseemu subhana ebiyungo byonna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi ebiri mu ggulu mu nsi byonna n'ebiri wano bibya Allah subhana byomanyi nebyotamanyi bibya Allah subhana yabirabira subhanahu wa ta'ala kyova olaba ebiwuka birwala ekyo nzikanya nakyo ensiri nazo zirwala omanyiyo eddwaliro ly'ensiri mu ggwanga lino oba wali owuliddeyo akalango konna ku leediyo nti abange mujje tugemesa ensiri emisota gwagijjanjaba tegirwala kati nabwe kityo bwe tutegeera nti Allah subhana rabbil alamin ye mulezi w'ebitonde byonna era innahu ala kulli shay'in qadir ayina obusobozi ku buli nsonga yonna Allah wallahi kikuteeka okutya mu mutima ofuna okutya n'ogamba olaba Allah subhana yabonereza ba Qarun Allah nakwata kuba Abu Jahal atoronze miskini kikuwa okutya mu mutima kikuwa muli okweraliikirira mu mutima kyovulaba abatukulembera abalongoofu nga sinagenda eyo Bushri al-Hafi yagamba nti law tafakkara nnasa fi uzmati llah abantu ffenna singa twafunayo eddakiika bweti ne tutandika okufumiitiriza ku bugulumivu bw'owekitiibwa Allah yatugamba Bushri al-Hafi nti ma aswahu abange tetwandimujemedde Allah subhana ani ayinza okuddamu omusirikale ng'omusirikale akutte emmundu naga nti va wano ng'omusajja akookinze bw'ati odduka buddusi lwaki mundu abanga baddu bwekitibwa Allah al-khawfu min al-jalil omuddu muli okufuna okutya mu mutima n'agamba ddala bino byonna mbikola naye ngenda kuyimirira ntya mu maaso ge yantonda Allah kyova olaba Allah subhana mu suratu bwemba sirabidde Nazaat yagamba nti wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa yatugamba Allah waffe nti wa amma man khafa maqama rabbihi yenna agenda okutya Allah wa subhana yenna agenda okutya nti abange ndirabika ntya mu maaso ga Allah nga Allah ambuuza ku muwala gwe nayendako ndirabika ntya mu maaso g'owekitiibwa Allah nga Allah ambuuza ku kaaso ke nakuba mu paaka omukyala yali ali mu kuyitawo wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa omuntu buli watya nti Allah wange ngenda musinkana ntya bwalimbuuza Allah lwaki balo wange namunywesa empitambi nenjiteeka mu binyeebwa sajja najja ng'ali mu kungiriza kinyeebwa nga kiwoomye ng'omukyala ayina ekirungo kye yamutereddemu dda tereddemu omusulo tereddemu kazambi anoonya buganzi kyala n'abiwulira ebyo n'agamba wallahi siina ansa gye ngenda kuwa Allah ku nsonga eno n'akireka yagamba Allah nti fa innal jannata hiya al-ma'wa omuntu oyo ekituufu ddala tugenda kumuwa jjana yawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda amazambi ge tukola wallahi butamanya Allah jalla jalaluhu amazambi ge tukola silama bwa munnange tya Allah nagamba yali ankoze eki bwaba sobola kalajje chovala ba Aisha radhiyallahu anha hadithi ngajja kumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaganti inna Allaha rafiqun owekitiibwa Allah ensonga ze Allah zikwata mpola
Allah ayinza okukulaba nga osemulidde mini emyaka 10 n'akuleka Allah ayinza okukulaba ng'olina gy'okolera shiriki buli kiro Allah n'akuleka subhana rafiqun Allah akwata mpola subhana ne fa idha akhadhahu bw'ali basazewo Allah okukwata mu ttaano mwannyinaze muganda wange ndaba oli ku bwenzi amaka g'olimu tebakuwoowanga Allah akulesse ne fa idha akhadhahu bw'ali basazewo Allah okukwata bw'ati Allahu akbar walillahi alhamd Allah asobola okukuttira mu loogi ng'obadde ne malayayo n'akutwala Allah subhanahu wa ta'ala. Tubulaba abalongoofu abaatukulembera nga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu aya zino ziri mu surati at-Tur. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu abayita atambula asanga omusajja ali mu tahajjud ali mu salatu al-layl taballa teke mbaddu abasala al-layl omusajja agenda okuwulira Umar ibn Khattab radiyallahu anhu agenda okuwulira ngo omusajja asoma aya inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' Umar natega amatu nawuliriza aya bwe yamukwata kenyo Umar nava ku nsoro ye nagwa narwalira shaharan omwezi mulamba yauduhu nnas. Allahu akbar. Abantu nga bagendayo okumulambula Umaru omwezi mulamba Umaru. Aya ya Allah subhana yamurwaza aya egamba nti inna adhaba rabbika lawaqi'. Abange muzanyine inna adhaba rabbika lawaqi'. Ebibonerezo by'owekitiibwa Allah abange bikaawu ma lahu min dafi'. Allah gwaba akutte bwati tewali asobola Allah mukutaasaako gwe andaba nange. Inna adhaba rabbika lawaqi'. Abange yonna gy'osinzira kimanye ti inna adhaba rabbika lawaqi'. Ebibonerezo by'owekitiibwa Allah inna adhaba rabbika lawaqi' bikambwe biruma ma lahu min dafi'. Tewali ayinza bikujjako. Umar bwawulira aya ezo bwe zamuyitirirako naggwamu amaanyi n'agwa wansi n'alwala shaharan okumala omwezi mulamba. Kiki ekirizirisa Umar ibn Khattab? Al-khawfu min al-jalil. Umar yafuna okutya mu mutima, Umar n'afuna okweraliikirira. Gwe aya ki gye baali basomye musiraamu n'okabanga nange miskini mwendi? Aya ki gye baali basomye zo nga tuzitegeera bulungi? Sajja asoma inna jahannama kanati mirsada. Omusajja ng'ali ku malaaya ye mu ssala gy'ali mu kulowoozaako khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu. Ng'omusajja alowooza ku buugi bwe yalese mu kikopo eka, baana ekikopo kyange bayinza okukyasa. Ani yali akaabye kuffe nga imaamu ali mu maaso n'asoma aya za kiyama, omusajja n'ovaamu n'okaaba amaziga. Olaba abakaaba tubavuma buvumi, sajja yeekoza naawe weekozeemu ojja olabe. Sajja bate balina byakukola abo. Abalala abavubuka girlfriend boyfriend yamukyaye bamusanga agudde eri ng'alinga aliko ekizibu. So ebimu ku bintu ebifuula omuntu okutya Allah subhanahu wa ta'ala al-khawfu min al-jalil. Al-khawfu min al-jalil. Zurara nga nkyalikawo. Zurara ibn Abi Awfa Ibn Kathir rahimahullah bwe yali ngavuna aya egamba nti fa idha nuqira fi nnaqur fadhalika yawma idhin yawmun asir. Aya nga kikyetegeeza owekitibwa Allah nga agamba nti fa idha nuqira fi nnaqur, eŋŋombe bweriba efuuyiddwamu. Fa idha nuqira fi nnaqur, eŋŋombe y'enkomerero bwe lituusa ekiseera Allah n'asiima n'alagira n'efuuyirwamu,
yagamba Allah fadhalika yawma idhin yawmun asir abange olunaku lugenda kuba lukaawu nnyo. Zurara nga mukadde waffe Ibn Kathir rahimahullah yagamba nti kana qadhi al-Basra yali mukulembeze Basra yali asaaza abantu subuhi bwe yasoma aya eyo nti abange fa idha nuqira fi an-naqur bweriba efujiddwamu engombe fadhalika yawma idhin yawmun asir nagwa wansi nazirika. Allah subhanahu wa ta'ala yayisiza ku aya eyo Zurara okufa firavu yetutta. Allah bwali kubuza nti lwaki wazirika ani yali azirise nga imamu agenze nasoma khutba seka n'ogwedi n'ozirika nga nange miskini mwendi ani shekhi nga yali asome khutba mutera kuwana wallahi ekisajja kisome khutba omusajja asome khutba wallahi fenna nitukankana ne ani yali aziriseeku naye nti omusajja oli twabadde mu khutba omusajja n'asomesa ku akhiri omusajja n'agweri n'azirika. So nga ate omukyala n'amala gamba nti abange abaana bano balabika si babo tuzirika. Wama qadarullaha haqqa qadri abange ekituufu kiri Allah tetwamutegera subhanahu wa ta'ala. Ensonga namba 2 eraga ekola okutya Allah ennyingo namba 2 yagamba Ali yagamba nti wala amalu bitanzil n'okukolera kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyassa. Qur'an okugikolerako, hadith zombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okuzikolerako. Allahu akbar walillahi alhamd. Tuli mu mulembe Allah tusaasire akhiru zaman la nubali tetwagala kufaayo bi ahkamillah kunnamulaza wa kitiibwa Allah subhanahu oli bamuga nti owaaye Allah agamba bwati nakubuza nti owange pozi oli muganda wa nabbi abange obusiramu bugamba webuti shariya ebintu ebigaba bweti oli wallahi omukazi nasinzira n'agamba mbalayirira mmwe bwe bashariyanga kugamba ye yakeera enkya ebintu bino n'ebikola mujja bigaba. Al-amalu bitanzil okukolera kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyassa. Ekyewunyisa tukwatamu ebimu ne tujjamu ebimu. Allah tavabuza mu surat al-Baqara nti afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Abange mwesaba muyina enkola eyammwe mujjamu byangungu bibanguyidde wa takfuruna bi ba'd. Ebyo nga nti ebyo birudde yesi Qur'ani hadisi za nabi nebyo nedda. Bwe tutuuka mu kusiibulukuka buli omu hadithi nagisoma tibannango mbaka yagamba atya kugamba sinnawuleyo musiraamu ayawukana ku sunna yakwanguyiriza kusiibulukuka era oyo buli omu yagikwata. Lamanzani siramanza ta'jil al-fitr tasaharu fa inna fi suhuri baraka daaku buli omu yagimanyi ne webituuka ku byokusiba ennaku enjeru seeka basaba tebalina byakulya salatu duha kati obuzibu nawe basaba balina obudde bungi naawe seeka naye kakati olaba tuyina owino tuyina kikuubo seeka kakati ne lokodawuni. Wala amalu bitanzil ani gwe basomera aya ya Allah nga yina kyagenda okukola nakireka. Ani gwe basomera hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam n'agamba ani ayogedde Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'ataddamu. Wala amalu bitanzil
abange yenna ayagala okufuna kigambo kutya Allah la budda laka an ta'mala bitanzil oyina okukuba okulaba ng'okolera ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala beyassa hadithi zombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne aya z'okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olwakadde ensonga endala ekola ennyingi endala ekola okutya Allah yagamba Ali wal qanaa'atu bil qalil abange n'okwekusana akatono abange twekusana ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde al qanaa'a bannange bangi tukokolima bukokolimi omusajja gwe n'okeranga eva totuulanga kaawo n'otunuulira ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala beyakakuwa musiraamu n'otuula wansi n'oganenzaani ali mu kibuga Kampala ng'abantu bangi ali gyali gyasinzidde nga awulira nti eriyo ekibuga kye bayita Kampala. Nze nalina mukwano gwange twali mu P5 nangamba Ibrahim nina ekyama kyenjagala okukugamba nti musiraamu kyama ki nali imaamu nangamba nkuze owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bukyanga nkula okutuuka ku ddaala lino situukangako mu kibuga Kampala gwe ssebo gy'okolera abaana gye basomera gye bakuza abamu nno gye bamuzaala n'omuzaala abange kambaweyo ka method kano hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti la tanzuru ila man huwa fawqakum abange bwe mubanga mwagala okwebaza owekitiibwa Allah mulekerawo okutunulira abantu Allah babasukkulumizaako era maama beevuga era maama bo bannange omubaka alayhi salam agaa nti la tanzuru ila man huwa fawqakum mulekerawo okutunulira abantu Allah babasukkulumizaako akyapangisa la tanzuru ila man huwa fawqakum owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abapangisa ffenna abapangisa mwenna Allah omubaka alayhi salam atugaanye okutunulira abazimbye la tanzuru ila man huwa fawqakum omubaka sallallahu alayhi wa sallam atugaanye okuddaawo kugamba buli kadde nga gundi example muziwera kwabo Allah subhana babasukkulumizaako natugamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tuwanzuru ila man huwa asfalakum wabula abange mutunuulire nnyo kwabo Allah subhana babatadde wansi wammwe abaddu ba Allah subhana kale sente ziganye gwana Allah gwakyawadde obulamu nga n'ebirango kaakati bagenda bisoma ku CBS bagenda bisoma ku PAL abange gwana Allah gwawadde ebigere nga bukyanga obeerawo wallahi Allah yeewunyisa nga tekiggwererangako ekigere wabula okugejja obugezi Allahu akbar hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaganti ni'matani abange ebyengede bino bibiri abantu bangi babisaamu amaaso nenga byamaanyi maghbunun fiha kathirun minan nas nagamba nti esikanti abange as-sihha bannange matira nekyo Allah kyakuwadde abantu bali mulago bataaya abantu bali mulago sirimu abali bubi abantu bali butabika abantu embeera mbi gwali mukusinda kufuna kyakulya abasajja gye bali ng'ali mulago nga famire eri kudduwa famire eri mukulajana baagala omulwadde anywe akatundu k'ejjiiko tuli mukadde kalanti bangi nga yakatume siyani nga 2 hajja tisimanyi kyantuuseeko endya gyendyamu kaakati ennaku zino oli bali mu kwegayirira owekitiibwa Allah akkirize anyweyo akatundu k'amata bannanga abantu balwadde
eriyo ekika ky'abantu ogenda mu woodi ey'emulago n'osanga omusajja nga mwenkana omukyala nga mwenkana naye ng'alinga akaana akato nga Allah subhana yamukwatako bw'ati omusajja ali awo alinga alina emyaka 10 bw'atayogera totegeera nti ono omusajja mukulu ali awo Allah subhanahu wa ta'ala yamugongobadizaawo bananga Allah alina obuyinza nze nina kojja wange omu twenkana emyaka naye okusinza ku mama wange yangamba nti oyo mwenkana bananga Allah alina obuyinza jalla jalalu omwana tavanga mu busuuka basitula musitule Allah yamulemezaawo awo jalla jalalu basitula musitule bamwanika bwanisi twenkana nze nga bwondaba gomulina yoyo abala tebalina tulo yabange twekubagiza saba Allah mpa obugagga alhamdulillah si bubi naawe oyina obubwa Allah subhana bwe yakuwa wallahi bangi nga tuli bagagga batulo owekitibwa Allah ayinza okumma ssente Allah n'agenda akuwa ekyobugagga nga tulo gwe nga kyekyobugagga kyalla kyakuwadde sanga abagagga bangi nga musiraamu teyeebaka ali ku ddagala ali ku mpeke bamalamu kuba mpiso n'afuna ku tulo naye gwe n'emmanju oluusi tuyinza notukwatirayo otulo bakonkona bukonkonyi nodde subhanallah noggulawo abange Allah nga byakuwadde bingi lwaki otolotooma nnyo ampuliriza ndaba lwaki otolotooma nnyo abange ku bigambo byokka bye waakwogera Allah yawunyisa nze ku bintu ebinkolera ennyo rediyo naye era kumpi buli wiiki njisaamu amanda naye nze ku njogera gye njogeramu olwaleero kati ndi mu show nga 3 naye kwegamba siina gye bankyajingira ndi kaakati ndi charged leka nzije njogere gwe bakyajinga ojja kunkubira ku ssimu twogere ebisingako kaawo abantu boogerera ku bubaatule amanyi Haji Kyanjo sajja baatule Allah bwamugerera nezikira naye kennyini awo bwezikira naye eriyo abantu nga kalediyo naturale ayogera amala kwebaka okusirikiriramu wakanni bima ataka Allah abange siima nekyo Allah subhana Allah gwatannawa ssente genda mpola siima nekyo Allah bingi Allah byakuwadde Allah byatawadde bagaggaabo nkiddamu bingi Allah byakuwadde Allah byatawadde bagaggaabo guwebaka otulo abagagga bangi tebeebaka ayinza okugugumuka emirundi nga 10 kati ndi wano tuli wano ku Supreme Council siina muntu yenna alhamdulillah sanga omugagga nga tasobola kutuula wano nga bwe ntuddewo tebankuba amasasi tebankuba naye kati gwe ne bwogwa ku street buli ajja kugamba nti semberayo ebbali muzeeyi bayinza okukukwonera wano bagamba sembera bbali wekitibwa president n'akigezaako obugeza ntutte nawala nnyo eyo meeya takisobola kati abange tutunuulire nnyo ebyengera Allah byatuwadde leka abange abagagga bangi mubalaba nezakedde mu kibuga naye nga ekibumba kirwadde abagagga bangi bayina amamotoka bayina V8 beeyagala wallahi ng'ekibumba kirwadde wali omu gwe baŋŋamba juzi n'entyamu
nga buli kanaku bamukyusa omusaayi manga buli mwezi bamukyusa omusaayi z'ogwange bagukyusiza wano ogugwo abantu bagula marusu abagagga abo Allah namuwa omu ku bagagga b'edduniya eno Allah beyawadde ku busente amarusu agula magule wagaguze waggwe goli mukozesa idhan ensonga eyo nga njivaako abange matira neto wekiti Allah kyakuwadde nga ndi mu kugimaliriza ekintu kino kitawaanya nnyo abantu oyo gwolaba Allah gwasukkulumizza tomanyi owekitibwa Allah yamuggyako ki oyinza okulaba omugagga n'omwegomba abange tomanyi owekitibwa Allah mukumuwa ssente yamuggyako ki Allah bangi ku bagagga wallahi nga tebazaala oyina omusanga Allah n'amuwa ettutumu naye nga muwuulu bangi abaasoma naye nga si bafumbo Allah n'amuwa okusoma alhamdulillah wallahi Allah n'amumma obufumbo juzi nina yankubidde essimu nangamba seeka namaze masters ebuyindi noonyeza omusajja ngenda myaka 5 omusajja simulaba emyaka 5 ayina masters ate nga yebuyindi anoonya musajja tamulaba nosanga eyakoma mu pitu Allahu akbar walillahi alhamd ng'ali mu bufumbo gy'asinzira okundaba abantu bayayana buyayanyi n'ebitibwa byabwe tebalina baana abanene bemumanyi Allah namuwa ekitiibwa namugamba ekyo nkikuwadde nezadde sigenda ddikuwa kwegamba ebyalla kambwa kino ekyokulabirako fe wetwasomera simanyi oba Allah fe bewa chance embi ku senior 6 nalabako abaana balinga 5 omu yafuna 1 point Allah namusindika Dubai agenda asuubula amasimu era mugagga omulala yagenda n'afuna zalinga 3 points Allah yamuteeka mutukula kati asuubula ngoye mu kibuga Kampala amu kubakola obulungi ntero bayitako sides z'Eganda awo mwana yali mulungi nnyo yafuna points ennungi nnyo nengo oyinza n'okuwakana lumumba ndi mufata emu tuba tuli masomero eyo omwana awandiika ekibuuzo n'ambuuza nti owange seeka wamma bw'ofuna 2 points obeera bulungi kati owekitibwa Allah ayina bangi mwali bagezi mu masomero nobeeyo serebu Allah eno n'atabikuwa abagagga bangi nga ndi mukubaliza abagagga bangi wawo gwemmanyi yaddamu P1 emirundi 7 naye kati obudde buno bw'ataba mu meeting ya family tetuula ebanfu idhan ekyokusatu insha Allah ma ekyokuna tujja kukyogera bi'auni subhana mu nsinkano yaffe eneddako insha Allah mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okufollowinga SK Muslim Da'wa mugende maaso n'okutulaba mpola mpola ate n'okutuwagira mu programu zaffe nyingi nnyo insha Allah subhanahu wa ta'ala manya Ibrahim Musa osobola naddala yenna abalina ekibuuzo mu bye tusomesezza wano kubanga tuyinza obutafuna chance wano nti tuli ku TV oba radio okay inshallah bakiweereza okwo kwennyini bi'auni subhana tujja kuba tukifuna inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.